wano ndi mu Liyadi mumbala Liyadi ennajalani bakama bange bangwako ne bankuba mutabani w'omukadde nankuba kuba nzenna sikyalina maanyi gakola naye we nasabye obuyambi ku ofisi yange yene Saudi omukyala abalagidde banjijeko essimu bankube tebampa kyakulya naye nga sikyalina bulamu bukola namugamba sente zange bangutiremu eya tiketi nzira waka n'abagamba bazinsindikire busindikizi kati ndi wano sirina kyakulya kuva ejjo lwonna sirina kyakulya okuva olunaku lwe bankuba sirina kyakulya naye nga nze Nakalumba Glades nenjira mu ofisi ya Jalo International entinda nentuukira mu ofisi ya Ususi nga sangibwa Liyadi. Tata wange bamuyita Bengo Julius nga nvira mu Buyugwe district sub-county Nyenga mukyalo bakiyita Mawangala nga yewaffe naye nga nze Nakalumba Glades saba buyambi muntaase saba buyambi nfa saba muntaase nsobola vva mu kiyumba kuba madamu ofisi abalagidde bankola kyonna kye banjagala oba bansita banzite ne meseji gye yasemye okunsindikira ngamba simumanyiira simusumbuwa simumalako mirembe yagambye takyasobola yadde kwogera nange wabula bagambye banzite bakasuka eyo jjukira nabo bennyini bangamba bagenda kunzita banteeke mu kibakisi basindika omulambo gwange e Uganda naye nga sirina kye nnina bazze bankuba nga nsaba obuyambi tebanyamba naye nga nsaba buyambi sobola okuva mu kino ekiyumba nzira waka kuba mpulira nfa munyambe. Yaseerera olw'abaana engeri gye baali bayiwa amazzi n'agwa akagoye ako ne kagwa wansi kwe kwava olutalo okumukuba okumutuusa awo era n'aba nga akoseddwa era ng'omwana ng'oyo tali mu mbeera nnungi olw'ensonga nti n'amatu gonna agava amasira era ne mu mutwe nawulira nti waliwo obuvune bwe yafunako ku mutwe nawo nga wava amasira kuba oli mu kumukuba yajjayo omuggo gwe batambula nagwo mu mmotoka kitutte ebbanga ddene nga bagira ki nga bamukuba si gwe mulundi ogwasooka wabula atutte ebbanga ng'akubako omulanga eri bakama aba abamutwala akuba omulanga eri bakama aba abamutwala era mukama we n'agezaako n'okumugira ki okumugamba nti yeekoza era bwe yamukubira omulanga ng'amaze okukosebwa bw'atyo yamugamba nti tonnaba ojja kulaba Munnayuganda munono mukama we yamugamba munni owa wano wennyini yali eri ku gundi kw'embasi yaabwe we batuukira. Export TV to the world. Ankulamusizaako nnyo mukadde wange gwatulaba oli ku Export TV tuli ku mutimbagano ogenda subscribinga okomentinge ate osharinge amannya Omwana Soda abe yali ku kamera yakwasaganya embeera zino ne zitambula malidaadi sana olunaku lwa leero tuli Nyenga ekyalo isaba kitabale Mawangala kisangibwa mu district y'e Buyugwe mu municipality ya Njeru omuluka Kabizi we wava mwannyinaffe oli yavaayo n'ateeka akatambi ku social media Glades nga abonyaabonyezebwa ayagala funa bwenkanya oba oli awo adde okwaboobwe adde Uganda abeere ne bazadde be olunaku lwa leero twesitudde ne tujja awaka wennyini mubadde mutusaba nti bannaye Expo mugendeeko ensonga zino ez'omwana ono mutandiko zinoonyaako zitambulirako tulabe oba afuna obwenkanya eddoboozi lyatuse mutayi abe yaŋŋambye soda kisusse jja tugende era olunaku lwa leero nakubidde munywanyi wange Isa Katiri bakasukaali ali ku kyalo Wankwale kwa Wangalira n'asobola otutuusa ano we tuli olunaku lwa leero nga tugenda kunyumyako ne taata azaala mwana muwala Glades. Taata wange oli otya taata? Je ndi mukwana oli oti ndi bulungi se nje baliko mpola je bali emirimu teganako bwe tutyo kakuba katuuka naye lwakuba ndi mugombu mirimu tegitambula bulungi oba tosobola gikwasaganya ng'edda era n'ebirowoozo nga bw'obimanyi bw'obeera n'omwana ng'oyo ng'atuusiddwako obuzibu ng'obwo ebirowoozo byo biba bingi nnyo
Tata manya go gwani akulaba ategeere nti gwe twogera naye muntu omutuufu. Fitibwa Bengo Julius. Nze Bengo Julius. Nga ndi wano ku kyalo ky'e Mawangala mu Muluka Kabizi mu gundi y'Ennyenga. Era gombolola. Gombolola y'Ennyenga ndowooza division y'Ennyenga. Nga nafuna obuzibu obuvuddeko era obwaweerezebwa ku matimbagano ne ku masimu gonna. Engeri omwana wange gye yatuusibwamu yakubibwa n'ayisibwa bubi nnyo. Omwana wange oyo ye Glades Nakalumba. Wakumeka. Omwana oyo yaddirira Omugalanda. Alinga myaka emeka taata? Emyaka aweza ndowooza kati 2. Kubanga yava wano nga tannaba wadde noga nti oba afumbiddwa buli olwava mu misomo n'atambulirawo genda eyo ng'agenze kunoonyeza ekinanyamba. Ani yamuyambako ku nsonga z'okugenda ebweru? Ku nsonga z'okugenda ebweru yafuna mikwano gye abaamutwala ku gundi ku kampuni eyo nga kampuni eyo eri Ntinda gye yagenda era gye yafuna n'omuntu yamusayiningirako okulabika nti agira ki. Ali mubimanyiko nga atandise obigobako naga tata ngenda ne sente na buli kimu nemba nti nzitoola. Gwe yamuwa sente? Wamuwanga sente mmeka? Sente ndowooza zaawera akakadde kamu n'emitwalo 4. Ze wamuwa? N'agenda. Yagendanga mwaka ki? Yagenda mu mwaka ogwaggwako ogwo 2022 mwezi ogwokusatu n'agenda. Kati n'atuuka eyo n'akola naye okuva lwe yatandika okukola tafunanga mirembe nga buli waakola bamutulugunya bakola ki. Ekitegeeza kasokedde agende toligamba mbu oba embeera yaliko nnungi ne byonooneka mu maaso embeera tebeeranga nnungi era ne bakama be bagendanga bamukyusakyusa kubanga baaliwo eyamugabanga mu biyumba n'akola mu biyumba nga 4 olunaku. Kyavanga ku ki? Gamba nti nze siwummula era mpulira nga mpisibwa bubi nnyo. Ebiyumba ng'ebyo birimu emirimu gy'amaanyi nnyo n'okusinziira ku nkola gye yakolanga. Taata, waliwo abatera otugamba ku midiya okwo n'abo abagendako ebweru nti ebiseera ebisinga embeera eyo ejjawo oluvannyuma lw'enneeyisa y'omuntu. Glades ye yeeyisa atya mu mbeera ze? Glades yabadde mwana mugonvu nnyo naye gy'ali okukyunyizibwa okwo kubadde kw'amaanyi nnyo n'abeera nga talina mirembe era mukama we n'aba nti yamutunda. Gwe mpulira nti mbu yali simanyi mu kumutunda ng'oli yamugula tannaba kumusasula sente ze kuzigira ki kuzimalayo. Ejenti yamutwala kukeri n'amuguza Omuwarabu. Kakati bw'amuguza Omuwarabu n'abeerayo ng'akola naye era ng'agenda ayisibwa bubi. Naye ng'akasente akafuna mu akasente ko ng'akafuna era ng'akuweerezaako. Nga mpeereza ku kasente. Naye waliwo ndowooza ku Idi eno ebaddeko eno eyakamala okuggwa. Kwegamba awaka waaliwo abantu kubanga ye mu kugamba yagamba nti nga bawera kumpi nga200 naye nga basaavinga muntu omu. Ate Abawarabu batera okukyala ne bakuŋŋaana engeri y'akagoye akagoye era alina we yakalagira nti bwe yali nga abokkanula ng'akutte ne fulasika zaalinnya yaseerera olw'abaana engeri gye baali bayiwa amazzi n'agwa akagoye ako ne kagwa wansi. Kwe kwava olutalo okumukuba okumutuusa awo era n'aba ng'akoseddwa era ng'omwana ng'oyo tali mu mbeera nnungi olw'ensonga nti n'amatu gonna agava amasira era ne mu mutwe nawulira nti waliwo obuvune bwe yafunako ku mutwe nawo nga wava amasira kuba oli mu kumukuba yajjayo omuggo gwe batambula nagwo mu mmotoka gwe yamukubisa era yawonera watono nnyo okuba nti attibwa. Taata, emabegako wali eri otugambe we yagendera ebintu ebyayonoonekerako mwali mumuwuliza? Nga tumuwuliza era twali twogera naye ne mugezaako teekawo embeera saawa eno era nga tumugamba mwanange gumiikiriza tewali wonoosanga mirembe myereere naye guma ogire ki okole. Naye ekigambo ky'okkubwa kino awo waali wenyini waabadde kitutte ebbanga ddene nga bagira ki nga bamukuba si gwe mulundi ogwasooka wabula atutte ebbanga ng'akubako omulanga eri bakama aba baamutwala. Akuba omulanga eri bakama ba baamutwala era mukama we n'agezaako n'okumugira ki okumugamba nti yeekoza
era bwe yamukubira omulanga nga amaze okukosebwa bw'atyo yamugamba nti tonnaba ojja kulaba Munnayuganda munnono mukama we yamugamba munne owa wano wennyini yali eri ku gundi kw'embasi yaabwe we batuukira. Bwe yavaawo ng'amaze okumugamba ekigambo ekyo omwana n'amugamba bankuba nnyo bankuba bubi mpulira sisobola kugira ki kukola. Bw'agamba sisobola kukola oyo mukama we omuwala mu kifo ky'okumudduukirira amusalire ku magezi yalagira n'agamba nti wantama era ontamye nnyo naye kati nti naye kati kyengenda okukola bakuggyeko essimu bakukube oba bakutta bakutte bakusibe mu kibokisi bakusuule kasasiro. Kisoboka ekyo ye yakiragira nga ye era n'amala n'ayogera mu Luwarabu ng'alumiriza bali bamuggyeko essimu era bwe baavaawo ne bagenda ne batulugunya omwana bamuggyeko essimu. Omwana n'abagamba nze bannange sirina simu. Baayagala okumuddamu omukuba naye olw'ensonga nti waliwo ekitongole kye nali ngenzeeko ne kiba nga kyali kiweerezaayo obubaka nti omwana oyo mulekerawo okumutulugunya. Kireza wawulira ne ositukira muno ganka ogenda oyambe omwana wagenda weeyo. Kati bwe ngenda nagenda Kampala. Kati ku kitongole kyabwe eky'entinda nakubayo essimu ne bagamba nti muzeeyi ebyo tujja kubikolako tofaayo. Okutuusa lwe nagenda ku kitongole ekirala era ne baŋŋamba okuwandiisa n'empandiisa omwana oyo okutuusa abo be bakoze omulimu omunene ogw'okumugjayo era mbeebaza nnyo abaamugjayo ne bamugja mu kiyumba okumuzza ku kampuni era kati ku kampuni gye yagenderamu era nakati waali naye nga takola naye nga muli obulumi akyalina bw'amaanyi. Kale awo ensabira bannanga abasobola okunziruukirira banziruukirire. Kyekimulisibyawo ku kampuni awo kubanga tadda mu Uganda. Ekimusibye ku kampuni bagamba nti mukama we tannaba muteekeramu kinkumu n'okumuddiza viza ye nti tannaba kubikola alyoka amusalire eya tikiti ey'ennyonyi emuleeta. Bamuggyako passport ne byonna baabimuggyako era kati ne bwe yatuuka ku kampuni bamuggyako essimu tetusobola kuwuliziganya naye okuggyako okutulagako obulazi kwe batulagako ye n'ayogera ludda lumu nti ndi wano naye mubeere bulungi mugume nja kuwona ng'ayogerera ku zaabwe. Naye nga talina ngeri ffe gye tusobola kwogeraganya naye kulabika nti tutegeera mbeera ki kati gy'alimu afuna obujjanjabi oba tafuna. Kuba yatugambako bugayi nti bantwalako mu ddwaliro naye simanyi bujjanjabi bwe yagira ki bwe yaweebwa. Waliwo yaŋŋambye nti soda temudaaga omwana bazadde be baagala akomewo e Uganda naye omwana twamuggyayo mu kiyumba ne tumuwa ekiyumba ekirala yatusaba nti nze nkyayagala okukola era mukati ye gyali akola yeyagala bulungi. Omwana oyo tafunanga kiyumba kyonna kubanga n'abamugjayo bakamala okuweereza obubaka ne bagamba waali ku gundi kw'embasi waali era ne babaako n'ekifaananyi kye baatuweereza ndowooza mwezi ogwo oguweddeko kwe kumulabako okwawo okiwulira naye nga tetulina bingi bye tusobola kwogeraganya naye ate nabali bagamba nabo tebalina foosi gye basobola kuteeka ku gundi kw'embasi eri kubanga ye yamutwala. Kati omwana ng'ali awo naye nga talina mbeera yonna ya buyambi busobozesa kubalabika nti afuluma kubanga kati bagamba nti mukama we yalina omuteekeramu ekinkumu ate kakati mukama we nti munyiivu olw'okuba nti ono yaleka omulimu gwe nga kontrakita tegeze eki teweddeeko. Kati bagamba ayinza n'okumala ebbanga eriweza emyezi 6 ng'ali awo ku kampuni naye ng'ate talina buyambi talina ki takola tagira ki naye ng'ate ali anywa. Ebyo byonna binnuma obutamanya mwanange embeera gy'alimu ate nga tebasobola kumukkiriza kuba nti twogera naye nemba nti alina byannyonnyolako. Egambibwa nti yamutwala n'obagamba baviira mu buntu. Kampuni eyo kwegamba nga sisobola baviira mu buntu olw'ensonga bwe mbannyonnyola bandaga ekifaananyi kye baliyitamu ne bagamba ffe tetulina buyinza busobola kukaka bukasi mulundi gumu ki bantu bali kubanga bigendera mu mitendera yakati naffe tulina okugoberera emitendera gy'abali egigira ki egiyitawo okiwulira naye nga ku ssaawa zino simanyi embeera gy'alimu oba ali ati oba ali ati okujjako anti era lwe nasemba okumuwuliza lwero lwe yayogerako n'agamba bamutwalako mu ddwaliro n'agamba naye nkyalumizibwa
lwero lunasembako okwogera naye kati wembadde nsabira abalina obuyambi obusobola okunyamba babeere nga bankwatirako naddala nga minisita akwasaganizibwa n'egundi n'ekitongole ekyo ekitwala abantu ngaabo yali badde anteekerayo obuvunaanyizibwa omwana ng'oyo asobole okuzibwa kubanga mpulira nga emirembe gimpweddeku kyokka ndi mulwadde sirina buyambi bwonna. Abakulembeze wali ogezezaako ku bakulembeze b'ekitundu kino mwolimu basobole okutuusizaako eddoboozi kuba abo abantu ebiseera ebisinga tosobola kuva eno n'ogenda direct. Abakulembeze omuntu gwe natuusaako omulanga gwange yali kansala akiika ku Njeru munisipaali n'agamba nti ajja kubirako ogundi oyo minisita owegundi ow'amakolero ago abeere ng'amutegeeza ku nsonga eyo naye okuva awo sinaba kufunako bubaka bwonna bugamba bulala nti oba yamulaba oba akola bw'ati. Olinda kasimu ke tannakakubira tannagira kiggoli awo ono mwannyinaffe gino emyezi egyasembayo bwe baamukyusizanga ebiyumba yali afuna akasente obeera nga tafunirako dda? Yali afuna akasente naye kano akasembyeyo luno juuzi akokebeko ke baagaana okumuwa era n'avaayo nga talinaako kintu kyonna kya buyambi bwonna ekisinzigidde ddala okuneeraliikiriza kuba ku kampuni waali ebiseera ebimu emmere bagifuna kikeerezi kakati abatalina buyambi bwonna ne wajja kasente kamugira ki kamuyamba. Nawulirako bagamba nti wabeera mu mbeera bwe muti ate mmwe bennyini mwabalina omugulira tiketi wakiwulirako ekyo? Nakiwulirako naye nze ku lwange kati nga bwondaba ndi mulwadde sirinaawo sente yonna egamba nti ate nsobola okumugulira ki tikiti kuba bakyogera bulijjo ne bagamba nti bwe bituuka nga gwe oyagala akomewo olina omugulira tikiti sirina era senga nali nina sente nezo zigula tikiti naali badde naziweereza dda. Ekitereeza waliwo n'empenda waliwo n'omukisa ogwo nti bw'oba osobola okufuna sente ezo gweosobola ozibaweereza ye n'akomawo. Ekyo baakyogerako naye nga si kitongole kino ekyamugjayo eri. Ekitereeza taata ekyamutwala kyanjawulo n'ekyamugja mu kiyumba kyanjawulo. Kakati kino ekyamugja mu kiyumba kigamba tekirina foosi gye kisobola kukozesa ku bali kubanga bo balwanirira obulamu bwe ne bamugira ki ne bamugjayo. Eyamutunda gwe wayogeddeko wali eyamutundayo ye mumuwulizaako? Sirina ngeri yonna gye muwulizaako. Yadde kino ekitongole ekyamugjayo tekirina connection nkwatagana gye kyamunoonyako abayambeko? Ekyo kyo kirina engeri gye kyakwatagana nga era kyekyo kyekitugamba nti baagala bagire ki nti baagala oli yennyini gwe baba basaako amaanyi asobole okujja asayiningira omwana ono n'okumusalira tikiti y'ennyonyi. Mutaayi ebigambo bya taata kyemmanyi obiwulidde bulungi akuddira mu luyimba tatera kukola ki kuluwoomya gwe wenna gwe kikwatako n'ekinaba kyetaagisa tuuka ku kampani yamutwala taata otukkiriza otuukayo kiba kyetaagisa obagamba nti kebaŋŋamba nti tebalina busobozi kambeesonyiwe nedda kiba kyetaagisa kubanga mmwe bwe mutuukayo ate wayinza okubaawo ekirala ekigira ki ekyeyongera kubanga bo bennyini bana ekitongole ekyamugjayo bwe kyali kigamba oli nti omwana oyo asaanidde bamulage ku bantu be basobole okwogera oli n'agamba nti bafamire ki aba nabo bogamba nti beetaaga okumulaba kwegamba yakitwala nga omwana oli ataliiko bantu be bonna kubeera ebbanga lyonna omwana abadde akaaba nga tetulina muntu gwe tulabo baavaayoko mu mawulire oba avaayoko wa ateekawo obwetaavu obulaga nti oyo omwana waffe era kibadde tekiriiwo era y'ensonga lwaki ffe twasaze eno tugamba okusinziira kuba omwana yabyogera byonna n'ayogera taata amannya n'ayogera n'ekyalo disitulikiti ekyo ekituleese wano tukakase ddala taliiko bantu be gwe yatugamba oyo taliiyo ffe tulika weetuli tetufanga weetuli ekiwulira era mukadde we yooli atudde wali yoyo ye mukadde we weetuli naye ffenna tuli balwadde kati ku ssaawa eno tetulina ssente zigamba nti tusobola okuga nti abo baafazaali bamusalize tikiti agire ki ne kampuni yamutwala ebalabanga mmwe abataliiwe era terina nekyeyogerako kampuni eyamutwala naye nga mu butuufu yandibadde n'obuvunaanyizibwa obw'amaanyi kuba yayita mu mikono gyabwe kubanga kampuni nze ekyasinga okunenyamiza ennyo kwe kulaba nti ate omuntu owaffe wa Uganda alagira bali bajje ku mwana essimu bamukube bamutte bamusibe mu kibokisi bamusuule kasasiro kati olowooza wabaawo buyambi ki
Wali okenzeko bannamateeka? Bannamateeka nange nga bwondaba nkugambye ndi mulwadde ekiwulira seesobola nga bwondaba. Bannamateeka nga abaali badde banziruukirira era kati yemmwe abagenze nga mugenda mugira ki mujja gyendi era mbeebaza olw'okujja n'okutuusa omulanga gwange ku balala abasobola okunnyamba nga nkuba omulanga guno nga ŋŋamba buli alina obusobozi yenna yali badde antaasa omwana oyo n'asobola okuvaayo. Ekiba kyetaagisa kusonda ssente tuzisonde ekyo kiggwe akomewo. Kuba munnange bagamba nti afiire ewaabwe ayala ennyama naye kati omwana wange bwe bagambire omusuula kasasiro kati bw'afiire eyo mba ndi mulaba. Ate ekyewuunyisa okutambuza omulambo gujja eyo gutuuse eno kya ssente nnyingi okusinga otambuza omulambo. Kale bwe buzibu obwo bwendiko. Baganda be bo tobawulizaako oba tebaliyo? Baganda be waliwo muganda w'omu ng'ayitibwa Nakabugo muwuliza kuba gy'ali eyo era oluusi yatera okuntuusaako obubaka n'agamba namuwulizaako naye engeri gye bamuggyako essimu ate wali siwe wantu w'ogamba nti ojja kuva eno otuuke nga bw'ogenda oba mu kitongole nga waliwo omusirikale n'akubuuza kiki ky'oyagala n'omunyonyola nti oba njagadde okusinkana omuntu gundi eri teri. Era tolina ne bwoba otuuse wali wennyini tolina gw'oyinza kubuuza nti oba gundi oba akola bw'ati oba ali luddawa. Tewali bweru yayita era mu kampuni eyo yennyini. Muganda we naye alina kampuni endala gye yayitamu. Alina ndala ye gye yayitiramu. Kale bannamateeka tulina abakadde baffe Calvin Kayanja ssebo pulezidenti w'abankuba kyeyo wano we tugenda otandikira kuba kati fe amawulire oledde ffe babadde bamaze otuzikiza muzeeyi kankuloopere folo babadde bamaze otuzikiza ate temudaaga omwana ali bulungi. Omwana talina bulungi bwaliko era teriyo yali afuddeyo kugamba nti oba akwasaganya ekintu ekyo nti alondodde n'amala okutuukayo okulaba nti omwana ali bulungi. Kati aba akugamba atya nti omwana ali bulungi nga tamanyi na waali. Ebyo byonna tuluddewo tubonaabona n'olw'omwana oyo naye sirina muntu yenna wa buvunaanyizibwa yavaayo n'agamba nti oba nze kati kaŋŋendeyo ŋŋende ndaba omwana embeera gy'alimu. Kale z'ensonga ezo. Fe olw'empaka zaffe ne ŋŋamba mutaayi Abbe nti tuve mu kibuga tugende ewa taata atubuulire kituufu muwala wamuwuliza. Taata gwe olina essimu ya Seereza? Essimu weeri. Gye mwali muwuliziganyako n'ennamba yenkadde wali ogirina naye kati yavaako. Enamba era mwanyi nawe oli agirina. Kwogerako naye abakadde baffe ensonga za taata bwese wezitambudde tuli wane nawaka wennyini buli ekinaaba kiddirira tujja kuba tubategeeza nga ne taata twogera naye nawe kennyini agala okwogerako ne taata directly kyemanyi namba ya taata mmaze ogifuna tugenda kuba tukwasaganya tusobole okuyamba bannayuganda abali ebweru bw'eggwanga gwoba tosobola kuyamba kwata akatambi kano kwongereyo nga bwe mwakola. Ngenda sooka neebaza omuntu eyasooka ofuna akatambi ka Glades gwe yakasindikira yennyini wakola omulimu gw'amaanyi okukatambuza n'okatambuza ne kasobola otuuka ku buli kinoomu naffe bennyini okalaba so ne kana Expo kongereyo n'ekinaaba kyetaagisa abantu bano bateekako pressure abaakirimu mwannyinaffe afune obwenkanya oba oli awo naye akomewo ku ttaka eryabwe we yazaalibwa mu Uganda. Mbadde Omwana Soda nakoze ne Abbe tuli mu disitulikiti y'e Buyukwe Mukama abatukuumire. Expo TV to the world.